tugende mu lodge. Lodge siza bei eza mitwalo ndowooza ng'ebiri. Lodge? Inzo ntwale mu lodge? Nga bwondewe ne bwenfaanana ntwale mu lodge? Tonsesa zijja zindye muwala wa Namayanja. Nawe leka Jeni kweraga. Kyogamba togenda mu lodge oli kigwe. Kyogamba bazikwerera bisolo. Jeni kyendabye no siraawo. Jeni tonjagala. Oba nkwesibako bwesibi. Nawe no ye love entuufu. Ndabira ddala nga nsika muguwa. Jeni ondiiko tonjagala. Sema. Twakamala bbanga kinaawe. Oba mwaka. Sigumu gwokka nyabo. Tugenda myaka 3. Abula obala. Omanyi natuddeko awo ewaka ne mbalirira. Nga nakakuwa milioni zange nga 5. So mbadde sigenda kunyigiriza nnyo. Mbadde nkusaba okwateko milioni 2 ozimpe. Ate si munaku za wala nnyo leero. Agala nkuddize sente zo. Kuno omusajja ogutategeera. Bananga abasajja banaku mwekaza. Kirabe kyonna enviri zikiringa olumbugo oluniembu. Kisawa sente mmeka ezo. Sente mmeka zo kampa. Oyagala milioni 2. Milioni 2 zikola ki? Anti nze Jeni nkugambye. Ogenda kukwata ebbiri zange ozimpe. Bananga okumanya oli kasajja kakopi. Buli kyewadde omukazi n'okimulangira. Milioni 2 sente zigula ki? Ki? Zigula ki? Wenna zikuwanga lwate tewazinziriza. Kati kiki neeyongerako okuva wazimpa? Wali bwotyo? Zirwa wenna ogejjedde ku nkoko zange, ogejjedde ku byakulya byange. Ne bana abakabi balina gye baayeta. Batoba. Michelle. Wanje. Sachikulaba. Producer Ibra. Kale nkwana gye bali. Kale. Ejje bali ko nyawo. Kale simu nawe jeba. Oli kiriya. Ndi bulungi mpozi gwe. Awaye. Nange ndi bulungi ate ke nkulabyeko. Kati obulungi bwo. Producer ono muyimbi? Muyimbi Michelle. Akuba. Ayimba ki R&B. Ayimba bingi. Ali flexible. Ojamu manya nakulaba ekitofayo. Soke ngende. Nja kulaba kansoke malirize wano. Nsoke ngende. Ate kati bwo kyakola wuki. Kale